Ku lunaku olwokutaano omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde ku kisaawe ekyameefuga Kololo okutongoza enteekateeka ez'emipiira ekimanyiddwa nga African Nations Championship CHAN ez'omwaka 2024. Empaka zino zitegekeddwa amawanga 3 okuli Uganda, Tanzania ne Kenya nga kino kyekiwaliriza poliisi ya kuno evunaanyizibwa ku by'entambula okulambika enguudo nga bwe zigenda okukozesebwa. Pulaani eno ejja kuba nga yaffectinga ebifo bino. Ebisookerwako by'ebifo ebyabano abakungu bye bagenda okuba nga basulamu n'ebifo bye bagenda okutrainingiramu oba ebisaawe ebyalondeddwa bye bagenda okuba nga batrainingiramu emizannyo eno y'emipiira. Then n'ekifo ekikulu ekye bagenda okuzanyiramu emipiira eno ekyenamboole. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire, omwogezi wa poliisi y'ebidduka wano mu Kampala, Michael Kananura agamba wakubaawo okutaataaganya mu by'entambula okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 era bannayuganda basabiddwa okugoberera enguudo ezirambikiddwa. Nga bava ku kisaawe bajja kukozesa oluguudo olw'eku Express, Entebbe Express, Kampala Entebbe Expressway, then bagende mpaka ku Northern Bypass, bagende Bwaise ku Masanganzira, then bagende mpaka ku Nkulungo ey'oku Kkubiri, then bakonectinge ku bitaala eby'emulago. Mubeere bampisa, mubeere bagumiikiriza ate muteekateeke n'engendo zammwe mu budde okwewala okutaataaganyizibwa. Ono alambuludde ku bifo abazannyi b'omupiira okuva mawanga amalala we bagenda okukolera dduyiro ne bagenda okuwangaalira mu bbanga nga bazze okwetaba mu nteekateeka eno. Ebisaawe bye bagenda okutrainingiramu. Tuyina Mandela National Stadium Annex Namboole, tuyina ekisaawe ekyewankulukuku, tuyina Kisu ekisangibwa e Bukoto. Bw'atyo alambuludde kuwa ab'emmotoka ennene we bagenda okuyitira ku nguudo ez'enjawulo. Trucks, njogera ku trucks w'emmotoka ennene zijja kukyusibwa ate nezitakkirizibwa okuyita ekireka naye ne zigenda mu maaso okukozesa oluguudo olw'Kinawataka. Ye omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwe lumu asambaza amawulire agazzi gafulumizibwa nga gwoleka ng'abasirikale bwe baayitiddwa e Masindi era n'ategeeza ng'amawulire amatuufu ku poliisi bwe galina okuyisibwa mu ye. Tulina kye twagambyeko ekifaanana bwe kityo. Ebintu byonna poliisi bwe beeyagala kwogera ebiyisa mu nze omwogezi wa poliisi. Ono bw'atyo alambuludde ku bituufu era n'asaba awulidde okutegeezaako munne n'ategeeza era nga yewaabaddewo akanyoolagano akaaviiriddeko emmundu 2 ezabbibwa ku poliisi okununulwa. Mu recruitment yaffe ey'aba probational police constables ne ngamba nti bajja kuripootinga nga 1st August era eri kumpi. Lusoke asabye abantu ba bulijjo okwongera okukwataganira wamu ne poliisi ng'abategeeza ku beenyigira mu bumenyi bw'amateeka okusinga okubatuusaako obulabe okusobola okukomya emize gino. Ekyokuteeka omubbi kalaba mutuwe ffe tukole ki? Kubanga tuba tulina information endala kati omubbi omu yatuliidinze mu kukwata ebintu ebirala bingi. Ono agamba waliwo abaakoseddwa omuliro era bw'atyo aliko amagezi g'awadde bannannyini makolero bwe gutuuka ku kulwanyisa omuliro. Abasirikale baffe mubatuukirire babatraining mu skills zino ez'okulwanisa omuliro. Mu bufo obulala ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ndagamuntu kinirwa okuyita mu kisembo Rosemary akikulira kirambuludde ku bantu abasuubirwa okusasula nga bawandiisa endagamuntu zaabwe. Sasula emitwalo 2 gali agannira beebo bokka nga by'okyusa bigenda kuleetawo enkyukakyuka ku ndagamuntu yo. Awo nno wensinzidde ne mbajjukiza nti endagamuntu ebaako erinnya lyo, ebaako oba oli mukyala oba mwami, ebaako ennaku zo ez'obuzaale. Awo nno bw'oba ozza obujja endagamuntu bw'oyagala kukyusamu ebyo ebintu ebisatu ng'ensobi teyali yannira ojja kutoola emitwalo 2. Ku bannayuganda abaafuna obutuuze mu mawanga amalala nabo balabuddwa okubaako ebagoberera kola ennaku ez'okwewandiisaako mu mawanga gye bawangaalira. Abantu abo nsooka kuwabula bwe nti bw'oba oli Bulaaya oba yonna gy'oli mu nsi eno nga watuukeyo n'ofuna ebbaluwa ekuyita omutuuze w'eyo nga tewasooka kufuna bbaluwa ya dual citizenship ekukkiriza kuba munnamawanga ow'amawanga 2, buno obuweereza si bubwo.
bwe tuba tujja mu America nga gwe wafuna ebbaluwa ekulaga nti oli mu America kitegeeza obunnayuganda wabusuulawo era tokyali munnayuganda. Era bwe tujja bambi tojja naamalawo tugende ku embassy ey'e Dubai ng'ennaku z'omwezi 25 paka 27. Kisembo kulwanirwa era aliko n'ennamba gy'asomedde bannansi okuyitirako okuloopa abenyigira mu buli bw'enguzi. Bannange tebababba. Era oli bw'olaba ng'akikola kuba enduulu ey'omwaguka nti waalalala banziba. Weekubira enduulu ate nawe weeyambe. Alina essimu eya smartphone tuweereze ekifaananyi eky'obubaka obwo obukakasa nti baakuggyeko enguzi ku nooti 766 5 nooti emu nooti 7 emu. Ndi Jocelyn Naposa ku Logudde TV agaguddewo.